Yes, Fadi TV jimbaniriza kadde kano mwasize mutya mwenna abagifollowinga nimbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ate ne munyiga kadde Kitalo. Waliwo abantu abakubiddwa amasannyalaze mu bitundu by'e Kasanga nina kwambi kutuusaako wano ku Fadi TV muli mutya mwenna abagifollowinga namwe abagyekumirako wano mba n'amawulire agaba gatambula ennaku zino sina kubeera consistent. Ngenda kubanziramu kubanga mbawa amawulire mu bujjuvu buli lunaku. Ngenda kubanziramu kubanga mba updatinga wano ku Fadi TV you just following or subscribing onyige kadi nkiwa abasinga mu kibeera olusinga study video ngenda kubanziramu kubeera nga mbeera consistent. Batumideka abali mu ggwanga lya Iraq, Qatar, Saudi Arabia ku sane mu ggwanga lya Oman bagita Fadi TV Entiisa ebutikidde abatuuze b'e Kasanga mugombola y'Imaki ndi mu Kampala. Amasannyalaze gakubye abantu 5 Bafiliddewo abalala baddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi bibaddewo ku ssaawa ndowooza ng'emu ey'okumakya olwaleero. Abakubiddwa amasannyalaze babadde basitudde tenti nga bagijja mu kifo ekimu okugitwala mu kifo ekirala. Waya neeroba mu waya za tenti neeroba mu waya z'amasannyalaze. Era ng'enjega eno egudde okulya na poliisi y'e Kasanga era abasirikale bazze emisindesinde okubanga bakola ki bayambako abantu abo okubanga batwalibwa mu ddwaliro wabula basanze omu yafudde dda. Bibadde Kasanga tenti zino bano si be basoose okubanga bakubwa amasannyalaze. Era aliwo ko omukolo omulala bagwali bitundu bya mwaka ndowooza guwedde naye abidde omukolo ogwo we gwali era tenti zeerwa ina ate ku olwo bonna baafa abali basitudde tenti ino leero kufuddeko omu lwakuba n'abana embeera yaabwe embi naye nzijukiddemu era tenti era ena gamba byaviirako abamu abalala okukubwa amasannyalaze oba bali mukaaga bonna baafiirawo. Kitalo nnyo bambi bibadde Kasanga bitalo nnyo nga gye nkomeza. Bongedde okubanga munnange bakola ki? Bongedde okubanga bakubiriza abantu bonna okubeera abeegendereza nga bakola ki? Akugamba nga basitula ebintu ebiyinza okuba nga bikoona ku waya z'amasannyalaze omuli mu kusiba waya zibaanikako engoye nga teziri connected na ku waya z'amasannyalaze kubanga eriyo si abantu abasiba waya naye nga siba waya y'engoye eri kumpi ne waya y'amasannyalaze. Ebiseera ebisinga okukolamu ka mistake katono nga waya yeekoona ku y'amasannyalaze y'engoye ekivaamu nga gakkuba. Jjukira mwanikako engoye nga mbisi ekivaamu nga gakola ki? Nga gakkuba. Bongedde okubanga bakubiriza abantu okubeera abeegendereza ennyo kubanga osobola okusanga omuntu ng'addidde olugoye ng'ate alwanyise ku bokisi ey'amasannyalaze. Buno bumita bokisi buno ng'ate alwanyiseeko olugoye. Mita bokisi ya kyuma mulimu waya z'amasannyalaze era n'abamusa abanika engoye ku waya ez'amasannyalaze bino bisolido n'anikako engoye. Ne weebuuza bano mazima ddala lwaki ogezesa? Naye nga bongedde okubanga basaba aba UDCL okwongera okubanga munnange bayambako kubanga waya ez'amasannyalaze baziteeka wala n'abantu. Ebiseera ebisinga tusobola kugamba abantu buli omu n'agoberera ky'oba oyogedde. UDCL kyerinda okuba kirimu kyokka ndowooza waya z'amasannyalaze ziteeka wala. Ebiseera ebisinga oluusi abantu abamu bakubwa amasannyalaze obanga bugayaavu sibitegeera nze naye nga bagamba nti n'ezimu wayo oluusi baziteeka awantu awakyamu kubanga tosobola kusiba solido ng'egenda ku mita box ate n'ogiranya ng'ogiraba w'ogitadde eri kumpi ntiba eri kumpi n'abantu bayinza okukola ki okugituukako. Waya balina okuba nga kola ki? Baziwanika waggulu nezitabeera nnyo wansi kubanga solido ezisinga baziwanika naye nga ziri kumpi. Omuntu asobola okuba nga kola ki? Abeera contacted nayo nga asobola okuba nga kola ki? Agikoonako. Akati munnange bibadde Kasanga abantu 5 bakubiddwa amasannyalaze era omu afiiriddewo abalala embeera yaabwe si nnungi. Tenti baadde bagisitula ndowooza nga bakola ki? Baagala okugijja ndowooza nga omukolo guwedde gwe baadde bategese. Neeroba mu waya ne gabakuba olukuba. Bambi Kitalo nnyo bagita Fadi TV musubscribing ate munyige ne kade abali mu Iraq, Qatar,
Saudi Arabia, Oman, mbaagala nnyo era mbeebaza. Bitalo nnyo bambi ebyabo abakoseddwa mu njega eno bitundu by'e Kansanga. Fadde TV oya bulungi mbaagala nnyo